kufuka mwatu naye nalokoka ate nasoma naye waliwo ekintu ekisinga kulinawo bye wasoma tukugamba Yesu obulokozi tebabugula tebabusoma mu ssomero kibanalulungi muze ndi mulungi nnyo kirabika nze ndi mulokole. My friend, this is the time. Tomorrow might be too late for you. Lokoka jangu olyokubazzaamu obulamu jangu olokoke wenye olegeyeena oyodde omwere kubanga ne jjajjawo yanywa bagambe lokoka munedda nze siba mu ddiini y'abazadde bange jjajja wange yali mulokole osange yasoma ali Makerere ali Uganda Matazi ali Jambogo watunga yasoma nnyo alowooza okusoma kwe kukola nnyo amakulu naye bw'olugamba lokoka bayogera ng'eyasoma akugamba jjajja yali mukatuliki sisobola kulokoka kambuuze jjajjawo yasoma lwaki osoma nga jjajjawo teyasoma oba osoma ng'olya pizza ng'olya hotdog ng'ogenda out ng'okola jjajjawo by'ataakola kyekiseera okola jjajjawo ky'ataakola olokoke. Obulokozi bwe bukutwala mu ggulu. Bwe nali ŋŋendako mu Amerika bambuuza paasipooti nalina zituna nalina visa naneetaagisa ne tiketi. Weebale wazaalibwa ku nsi eno, weebale nnyo okuze, weebale nnyo weesalirawo. Naye batoleka ate bajjajja abataasoma bajjajja abataategeera bulokozi bakusalirewo. Batoleka abantu bakusalirewo. Salawo ofune endagamuntu. Wetwalira obulokozi leero. Leero obulokozi enkya musango. Zimusanze oyo atannalokoka. Oli muto oba oli mukulu, kino kye kiseera olokoke owone Geyeena. Kubanga Yokaana 3:16 egamba bw'atyo Mukama bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka buli amukkiriza aleme okufa wabula abe n'obulamu obutaggwaawo. Buli omu oligamba abe n'obulamu obutaggwaawo. Buli akasinga okunyuma Ulira shina teshinyuma nabi. era nga ensonga endese olwaleero Era niyo ensonga lwashina nitirano sha leero. aka 17 kagamba 17 ibayibuli iromeri. kubanga ye Katonda Olwekuba were yasindika mwana we ku nsi saaruma n'omwana wewe mushibala okisalira omusango ukwitaho ukihalira ku musango tawe wabula ensi yonna wabula shibala shose erokokere ku ye. akana shirokoke kubirira muniye Kaakati lwaki tolokoka? airo shine wohaloko hata Kino kye kiseera olokoke. ino niye mbukana wolokohe
Yesu ye mulokozi. Yesu niye omuwonesi. Balokodde babeera balokole. Yesu awonesa niye balokole. Tebaba bakatuliki. Tebaba bakatulika. Tebaba basiraamu. Tebaba basiraamu taabwe. Tebaba basebebisike. Tebaba basebebisike. Yehova Wiginesi. Tebaba Jehova taabwe. Siba ab'amafiina. Tebaba amafiina. Si bano abatasabirako ddala talina waagwa. Wabula balokodde baba balokole. Yebuuza walokoka. Okkiriza mu Yesu. Waliwo yagamba ekyokkiriza mu Yesu era twalokoka twalokokera eri munda. Bannange kungulu walekerayo ali. Omuntu alina lokoka yenna. Lokoka okyuke. Va mu mwenge, va mu bbaala. Ogwo omwenge gwonna ssebo nnyabo. Ago gakolanga amafuta agajja okukola mu Geyeena. Omuliro ogutazikira gujja kwokya. Waliwo yagamba Yesu ye yakola omwenge. Yesu takolangako omwenge. Kubanga omuntu omu yayogera n'agamba Yesu bwe ndimusanga ndimubuuza ani yakola omwenge? Nange kambuuze ani agambye olituukayo? Ye bw'oliba otuuseeyo ani alikuwa akakisa obuuze?